oli wakati mu bujulizi wano ku There is Still Hope chano y'essuubi. Nze nga natera okumala ab'Oluganda njagala bagamba ekkanisa erina okugolokoka. Amiina. Ekyaki eteekwa okugolokoka. Naye njagala kugamba nnyo abakulembeze. Amiina. Abakulembeze b'ekyaki muteekwa okubeera n'ekigambo nga kibeera kiki? Buli omu alina kikola ki? Okiwulira. Tesobola kukkiriza omuntu omu wano atuleetera emizimu egisuula abantu abalala 100. Omuntu atya? Oli wano ku kituuti gwagana otuludinga mukola ki? Mukuyimba naye ng'ennyambala ekifu gy'oyambadde ng'ekifu nga ndala nnyo. Ennaku zino baleeta zino ze bayita ki? Damage. Muntu agenda ku makya n'afuna ssente ze n'agenda ku dduuka n'agula empale eyaki? Eya damage. Ng'empale zonna ennungi weeziri. N'agula gye bayita ki? Damage. Kitegeeza ki? Kitegeeza faaji. Kitegeeza kino kiriko obuzibu. N'omuntu agulayo n'empale eya damage abaako ki? Aba alina damage. Kati bw'ojja wano n'otandika okujja wano ne damage wano ku kituuti mwegala tulaga muno Mukama akozesa mu damage. Era zino empale eza damage ate zibeera za bbeeyi okusinga zino etali zaaki? Kubanga za bitulituli, ngoye z'abalalu. Ono mulalu abeera nga mulalu ategeeramu alimu akasala ekkubo. Kati omanyi gamba gambe bano abantu bakola bino ebintu nga bamanyi kye bategeeza. Tebakola mbuno mulembe. Edikenzo bwe yasala enviri ze bayita stamina, buli muvubuka yakoppa ki? Era n'ayimba n'olimba lwayimba ng'agamba nazaalibwa nina ki? Stamina. Jangu nkulage. N'ayimba ebintu bingi, n'ayimba jangu nkulage, n'ayimba biki, n'ayimba bati zino enviri ze bayita stamina. Asala mu nsala gye yakola ki? Gye yagisalangamu. N'empale ennyambala gye yakolanga ki? Gye yajambalangamu. Mumanyi nti Edikenzo ye muntu omu mu Uganda ayigiriza abavubuka okulya ebisiyaga. Bayibuli egamba mu Leviticus nga Mukama agamba nti temusalanga enviri zammwe nga Edikenzo bwe yazisala okwegatta n'abafu. Kati gwe muvubuka oli wano Mubende mu kkanisa ate ensala gy'osalamu enviiri zo okoppa $1 million. Naye ng'ate oli muweereza muki? Mu kkanisa. Kati eba abakola zino engoye tebazikola mbuno. Manyi tetulina kampani ekola ki? But naye bwe ngenda mu dduuka ly'engoye nteekwa okulaba lugoye ki lwe nina okukola ki? Okwambala. Nteekwa okugula olugoye nga luna. Nze sijja kugenda n'omulembe. Kati wali ekideteeyi kye bakola kye bali bayita peeki. Peeki abantu bangi bagulanga kino eteeteeyi abakazi. Mukazi bw'akyambala kimukwata bulungi n'alabika bulungi. Kati nga oba olaba empale ye weesalira, olaba nga akalega bakasa leke ngo kisiba bulungi kikukwata. Ama n'obeera ki? Abantu ne bagamba n'oli ki? Kati nga bagamba nti kino eteeteeyi kitambulirako omwoyo gw'okwaka. Ngera oba n'oba oli mulokole ng'obadde ojja wano ku kyaki woddirayo oviire wuwo okujja wano n'okuddayo oba ofunyeeyo abantu abawerako. Kati bano abantu tebagamba gwe, tebagenda kujja gy'oli agambe nti munnange nga badde nkwagalamu. Gwobeera nga ayina akabiri ti woyita okoleeza buki?
olunaku lugenda okuggwako ng'okyambadde ng'ofunyeeyo ennamba ekolaki. Oli wakati mu bujulizi wano ku There is Still Hope. Kati kampani zino ezikola engoye ezisinga obungi z'abaana abasinza baaki ba Sitani. Kati olinga kampani eya Versace bagiyita Versace naye basinza omuzimu gwe bayita Medusa. Bw'ogenda nga ku YouTube oba ku simu yo n'owandiikamu n'onoonya kye bayita Medusa bw'okirabako bwe kifaanagana. Guno omuzimu ogulabika ng'ogulina enviiri era ng'omulaasi naye nga zino enviiri misota. Era bw'obanga abantu abambala engoye za Versace olabako ekyo ekifaananyi kyabwe baku ngatto bakubako omutwe ogwo. Kati kampani nyingi ezikola ebiki ebintu bino nosanga omuntu ng'ayambadde olugoye oba ekiteeteeyi kiriko flame ennimi z'omuliro oba essaati ng'eriko ki kati ye ng'amanye eyo ki design. Kati ng'ekkanisa tuteekwa okumanya mbuno ebintu byonna omanyi njagala bagamba bannaye tetusobola kukola butuukirivu oluusi obutuukirivu tubukola bukozi tufuba buyinza okuba nga bukaluubiriza nga buzibu bwakola okubumalayo bati wali ebintu ebyo tusobola okwewala n'ogamba ne banaye kino nsobola okyewala. Mukama waffe yeebazibwe. Essimu yo tesobola kufuuka Sitani. Ogule omuntu omusanga nga essimu ye Sitani yayita ku ssimu ye n'amuwambira ku ssimu ye ku TV ye n'ebintu byalaba birala ye firimu zalaba efirimu etalimu kulya abantu tagisobola butagira ebanfu yayagala ezirimu abali b'abantu. Kati ye bambi ng'omuntu alowooza mbu ye yakola ki yayagala because omuntu walaba ezo firimu ngeza vampire alowooza mbu jase eyo firimu bazannyamu ki eyo bazannyamu obuzannyi nedda ate osobola giraba n'ovaawo ng'olinga bw'oli. Wateeka okubawo ekikubaako ekijja ku bulamu bwo kubanga okubeerawo kw'emizimu kuteekwa okuba mu kifo ekyo w'ogirabira. Oba nnyumba yo oba kibanda. So kati ng'ekkanisa waliwo ebintu bye tulina okukola ki okwewala ng'abavubuka. Amiina. Lwaki bulowooza nfuba nnyo okugamba abavubuka kubanga manyi abavubuka be bavaako ebizibu by'amakya kyagasinga bitandikira awo mpola mpola ne byambuka. So twagala tufuuke b'amaanyi. Ekkanisa enebeere yaki y'amaanyi. Omuntu yenna wa Sitaani ajje wano okuyingiramu eno ekkanisa asange nga waliwo wane okubeerawo kwa Mukama. Omanye ekyaki ezimu zigoba abantu aba Sitaani nga tebamanyi ngeri ki ekitetegedde nga terina muntu amanyi. Okubeerawo kwa Mukama bwe kubeera mu kkanisa n'asanga nga buli waayagala okuyingira mu buweereza buno bwonna waliwo amaanyi ga Mukama. Atuuka ekiseera n'abulwa mu kkanisa waayimirira n'asalawo kugenda. Mukama waffe yeebazibwe. Bati yeffe abalina okukola ebintu ebyo tuleete okubeerawo kwa Mukama. So njagala bagamba abooluganda tulina amaanyi ate mulimu amaanyi mu linnya lya Yesu. Amiina. Byonna bye tukola wadde Sitaani waali alina amaanyi ge naye waliwo eyafa n'azuukira mu bafu. Alina amaanyi agasukuluma amaanyi gonna. Alina obuyinza obusobola okukola buli kintu kyonna. Bati obuzibu ffe baakola nabo baayagala okukola nabo. Ffe tuli ewala naye. Ffe tukola ebitali ku mulamwa. Mukama waffe yeebazibwe.
Bati nabadde mbagamba wano abaweereza wenagize wano luli ne bagamba bannaye tulina okugondako, tulina okubeera abaki abagonvu. Wulira mbone kanisa eno yiyo, wulira mbone ne church eno bwemenyeka naawe okola ki? Gitwale mbone eri ku mutima gwo nti kyenna kyenjiya mwene church kyendeeta wano kiteekwa kutwala kanisa eno wa mu maaso. Mukama ffe yeebazibwe. Omuzumba ngambe worship harvest ojogeddeko katono nnyo nzonga omuntu nandi agadde ogimazaako ekineneneneko. Mukama ffe yeebazibwe, njogeddeko katono nnyo. So but njagala bagamba bwe nti eni worship harvest erina bali mu kolabo nani ne Lubega, era bakola ebintu byebitya byebimu. Basobola okubuzaabuzanga enjiri gye baagala kukyusa naye bba ebigendererwa byabwe mu lulimi lwa Sitani banoonya gye bayita ennamba. Era bagamba ffe twagala ki? Twagala nnamba. Bo kye balwana kufuna bantu baki bangi, kubanga akimanyi bwe bafuna abantu abangi gwe muwendo gwebaze kimufuula ow'amaanyi ne ssente zibeera nki? Zibeera nyingi. Wano waliwo ekibiina saagala nnyo kyogerako kubanga bwe nkyogeko abantu bamenyekanye emitima, kubanga abantu waliwo ebintu ebimu nga tebaagala omuntu abikole ki? Bambi ngo balabya ddala nga omuntu agenda kyogerako awulira wagala nga banonzise nzaawe obulamu bwange bwe bubadde. Bati bano be batusasulanga si kibiina kya byabufuzi kino eringa kitongole kiri mu Uganda yonna, era bo balina eŋŋombo yaabwe tuwola bakazi bokka. Era mba muna miitinga mu miitinga okubawa kasente ako temwatali tula ku ntebe, ntula wansi awo toja na mukeeka. Jasangawo bukutiya kutiya buveera veera babukeeka keeka atuula awo ne banona esente zaabwe. Bati omanyi omuntu nga talina bw'oba omuwa oba ogenzeyo nga bakuwa tozaana kukubuuza ni lweki ntuula wansi bali mu kukuyamba ate kati yawe tagenda okuwa amateeka obuuze because lwaki bajjamu abasajja? Kubanga abasajja bantu baki balugezigezi, bajja kwebuuzabuuza ebibuuzobuuza ebitategeerekeka. Tojja bagamba jangu otuulaawo wansi ate nga omuwola ate nga agenda kuddiza ki? Kati abakazi bambi baki? Badde abakazi bagonvu naye ate ebimu olina okubeeramu omugumumu. Naawe olina okwebuuza obuuze naye lwaki naye kale twali tuddeko kale baŋŋambe nje gye n'omukeeka gwange tule ku bukutiya kutiya obuveeraveera ntundu ebitategeerekeka. Kati omuntu asobola kwebuuza ekyo because ayagala azze mukola ki? Muyamba. But njagala kugamba bwe nti bwe bakuwa mu guno omukono guno mu guno waliwo kye batwala ne bwe banaakuwa miliyoni 4 ozizzaayo oba ozifunamu omukisa bigenda kubeera bizibumu. Kale ntera nnyo ogamba abantu nti oba n'ebizibu 20 n'ogendayo eyo kuwola ku bizibu 2 kugirako ebirala nga 3 ebinaanona zino essente ze bakuwa. Ekibiina kino kiva mu ggwanga lye bayita Bangladesh, but nga bwe kiri tekiri mu Uganda wano wokka. Kigazi nnyo olw'okuba kikyusa amannya gye kibeera. Eno eringa nga gye bayitanga ensawo ya Sitani, nti buli muntu yenna bw'obanga wajoyininga Sitani
ngo wajoininga Sitani mu bugagga leke wajoininga ofune sente kikukakatako okuwaayo kino ekibiina okubaawo nga kigenda mu maaso. Era we mutuula ng'abakazi, lwaki we mutuula? Because bakimanyi nti omuntu tasobola atuula ng'ali muki engato zooka zikola ki zijjamu wano n'ojja mu kifo kyammwe kino ekitukuvu ne mukola ki ne mutuula. Kati bagamba bwe bati gye mutuulamu mu lulimi lwabe bagiyita piramidi. Kati mugituulamu wakati awo wabaawo akola ki abayanyiriziddwa. Abo bagagga nnyo balina essente, bati essente zaabwe teziriiko omukisa era togenda zifunamu bulamu bulungi. Bijja kubeerawo nga bikubuzaabuza buki. Kati baleeta ebintu nga bino because bamanyi waliyo amakyaki ejja kwagala ennanga teyina esente zigikola ki. Egambe ne bane tugendayo twewoleyo tuguleko kuki tuguleko ku mizindaalo tujja bazzizaawo. Oze bakuwa sente zo ogenda zifunamu ki bwe zijja mu kyakye ebaaki eyongera amaanyi. Kati bawerera n'abaki n'abaana. Kibala lwaki mbasaagala kyogerako kubanga omuntu agamba banangeeza omutima gwange ng'ogusi. So ng'ekyaki waliwo ebintu ebimu ebigenda okujja, naye njagala bagamba abooluganda si buli ekinajjamu gye tuli muno mukisa. Waliwo ebikulimu, waliwo n'ebisiraani ebijjanga birabikanga birungi bati naye nga biki nga bizibu. So tulina okwekuuma mu kanisa muno, tulina okukola ki okwekuuma. Tukuume emyoyo gyaffe, tukuume oyo gwe twakkiriza nga akyatudde mu ffe. Mukama waffe yeebazibwe. So nze njagala sembayo nga mbagamba nti Mukama alina amaanyi. Amiina. Yesu alina amaanyi asobola okukola ebintu byonna, but ffe balina okukoleramu, ffe abateeka okuba ready. Okay? Okubanga tutambula naye. Bana abasumba bwe mulaba ekyaki ezze wali etandise, kirungi okutandika nga tonnaba kulegeera kiki ekifugirawo. Lwaki opaala bupaazi n'okola ki n'ogendayo? Njagala bagamba kino, buli mulokole yenna, omulokole omutuufu alina okuba n'omusumba we, alina okuba n'ekkanisa ye. Sooka ogenda mu kyaki endala naye ogenzeeyo nga mwoyo wa Mukama ddala yakugambye. Oba jasi wawulidde akalango nti waliyo okunaaza ebigere. Mukama waffe yeebazibwe. Waliyo kitwala, balangirire saavisi yakola ki yakukitwala kukiyoola, era ogenza okikole ki okiyoole. Bati abalokole abamu bannange ebizibu bye tulina yeffe abaabinona. Tulina amakyaki ge twagendamu tubikola ki ne tubinona, kati bitusumbuwa. Nze mbeera ne pasandolo ndaba abantu nga bajja ku kyaki osanga layininga ekoma eri bambi, naye omuntu ng'ava wagwesulubega asobola kukubuulira ebintu n'otya n'okutya. Kuba omuntu wava wagwesulubega ekyasinga kunneewuunyisa nti bano abantu babeera basobola okuba banjawulo ne bakubuulira ebintu byebimu, obujulizi nga bwe mulaike ebibatuukako. Oyina gamba bwe navaayo natandika okufuna kino natandika okukola wanu. Bano abantu bakusiriwaza n'owunga noba nga tokyalina amagezi, ne bwe obadde wasoma otya n'emirimu gisobola okukulema. Buli kimu kifa. Omuntu wagwesobega wabeera mu nnyumba kibeera kyoto kirala, bw'oba naye okuma wano naye n'akola ki n'akuma wano, n'ogoba emizimu ye n'agikola ki n'agiyita. Kibola lwaki nti no bw'obeera ng'oli naye olina okumukwata nti olina okumwegendereza. Mukama waffe yeebazibwe. Wabeera tayagala kubeerawo omu
aba ayagala anoneyo abalala abanaamufaanana. So mu mubende muteekwa okwegendereza. Bayinza n'okuba waneno nga balinawo obuweereza nga balina gye bakuŋŋaanira. Kati munnange bw'oba oyagala gendayo kuba babeerako n'abawala abalungi n'abavubuka abalungi. So okuba nga oyagala gendayo kubanga walabayo enyambala yabuleke balabika bulungi. Bugendeyo e Kampala basiŋŋaana abo bakuŋŋaanira nga bali smart bava ku mayunivasity. Olaba abawala abalabika obulungi ng'omuwala yakuyita gwe omulenzi come just one day n'ogamba naye guno omukisa gwenfunye kaŋŋende naye. Kati bw'obanga oli bw'otyo ebintu bigenda kubeera biki? Bigenda kubeera bibi. Era bo ne baba bagatta abagole tebagamba mu bubi ne mu bulungi oba mu bwavu ne mu biki. Bo bagamba mu bulungi ne mu buki ne mu bulungi. Ewaabwe teri bibi. Mu bulungi ne mu bulungi forever never teri. Era kati ngo twagendanga kuki ku university eya KIU ne Pasa Wandera ne tiimu y'ababuzi b'enjiri tubeera bangi nnyo. N'osanga nga boogera mu kati olunaku wasofuna olunaku nga lwakwogera mu nnimi. Onsiŋŋaana n'ensiŋŋaana onsusita nga tulisabira wamu ramasataya enanzala mulalalalala. Era babako ne batica abazisoma n'okuzivu abasomesa ennimi n'okuzikola ki. Era twagenda KIU Shaka. KIU yasooka neggalawo enjiri okumala ebbanga nga teyagala njiri kujja mu university. Ku lw'okuba ki? Ne bagamba banaye wano waliwo abantu abafanera. Bajja wano bano abaana abali wano yadde bantu bakulu naye abaana bano baliko abazadde ababakola ki? Ababaweerera. Naye omwana atuuka mu exam because kyabasooka nkiba confusing. Ekyasooka nga bwe balwala tebaagala genda mu ddwaliro kubanga gyo myoyo. Gwesobega yabagamba gw'oli muki? Omwoyo tegusobola kufa, tegusobola kulwala, tegusobola kukola bwe guti. Kati omuntu bw'alwala mbu yaawulira mbu ye mwoyo n'okugenda mu ddwaliro nga limukola ki? Nga bibeera byampaka. Kati exam KIU nga obatuuka okukola ebibuuzo oli kati nga abasomesa babuuza bino biki? Oli awandiika n'agamba lamasata yalala lerererere nga byawandiise. Kati mbu owamuyita nanyini pepa n'ajja n'akugamba bano basawo basoma baddokita babeerayo abasawo be basingayo. N'amugamba omwoyo yabadde akoze eki? Mwoyo yabadde asse yakoze pepa mu mwoyo. Bw'ogenda ku mabega kaawo ogenda ku YouTube osobola okulaba emabega kaawo waliwo dokita omwana yali asoma obusawo nga yatera okumala Embalala University yafa. Ate bangi bafa, abamu bagwa n'eddalu. Yali mu kisiibo kyandakwana nga talina kulya na kunywa. Pasa Jaka yamukyaya mu kyoto n'amugamba gwe yingira ennaku. Bamusanga yakudde wali nga yakoze eki? Naye ono dokita. So abooluganda bano abantu mubakole ki? Mubadduke. Kanisa mwino bakola ki? Obadduka. Omuntu ali wa Harvest mumumanya ali wana atudde mumumanyi nti sisita gundi blaza gundi muyina omusituka mugaye munnange bino ebintu biwulidde kaakati ebintu byakukyuka. Duka vaayo kati ebintu obikoze eki? Obitegedde. Bwe mulaba nga akyakola ki? Omuntu oyo agende mumugaye munnaye. Kati oba oli mu ndiga jangu osabe nga naye ebyeno bikole ki? Ebyo bye biveeko. Okuyamba abalala. Mukama waffe yeebazibwe.
So Mukama bampeera omukisa neyanziza nnyo neyanze. Haleluya. Haleluya. Mukama tumukubireko engalo ku lw'ekigambo ekyo. Haleluya. Ekigambo kigamba bawangula Sitani ku lw'obujulizi bwabwe n'olw'omusaayi gwa Yesu. Haleluya. Obujulizi waliyo kye bututwala. Oyo mwana nze namusabira yali nga atafaanana bw'atyo nga mutini naye amaanyi agamulimu twalwana. Ayogedde ebintu bingi naye waliyo mbadde njagala ababuulireko kiri ekyageyeena naye agenze n'atuuka awantu ne yeerabira. Agenda ate n'abula bagamba okomewo naye ogambe gye ekisenge kye bakuteekamu kye walaba mu nnyanja y'omuliro biki jangu omalize naye yita mu bwangu. Mangu dena tujakola. Tugenda kusabira abantu olunaku lwa leero, tugenda kugoba Diamond mu linnya lya Yesu. Mukama ebazibwe. Kati ebyogamba abantu mbeera n'ebiki n'ebingi ate nga tayi mu mbanda bange egendayo ku speed so nga njagala okubabulira ebintu bingi. Manyi njagala nnyo embanga njogera okwogera nnyo ku kanisa ebiseera byange ebisinga mba njagala nnyo ki ekyaki because ebizibu ebisinga obungi wano ffe balina okugoba Sitaani n'okuyamba abalala ye kanisa yerina okutaasa abalala but ebiseera ebimu osanga nga ate yeffe abaliko ebiki yeffe abalina ebizibu oluusi yeffe abavaako ebizibu naye wano wansi bwe batwala omuntu bana bantu ekigendererwa kya Sitaani ekigendererwa kye omubiri guno Yesu agukozesanga like ekintu kyasobola okuteekamu emizimu gy'okutambuliramu but ekisinga kuba ekikulu baba baagala omwoyo. Kati wano wansi abantu bano nga bali mu kukaaba oba owulira mbu n'abantu bakola ki bakaaba naye nanoonya like ng'otunula olabe abakaaba baliwa. Kati wansi waliwo ng'ekinnya wano ku kino ekinnya waliwo ebintu ebimu biri mu mutwe gwange tebisobola okunvaamu buli wembirowoozaako ng'oluusi oba nsaba binkaabi amaziga because wali abantu abagenda nga tamanyi. Wano wansi waliwo ng'ekinnya ziri 5-3 like zirabikanga omanyi bino ebintu zino ezitambuza amazzi bino ebigoma ebyo binene. Kati ekimu kiri waggulu ekirala wakati kubanga biriwo bwe biti ekimu side zeene ekirala kiri wakati ekirala kyekisembayo eno. Kati bw'oba oyagala okulaba nga 5 zino bwe zifaanana ogenda mu Simeon owandiikamu Edikenzo Festival bwe yakola Geyeena nga bwefaanana ekololo yalaga nga Geyeena bwefaanana ng'emizimu bwe gitambula bwe gimakinga mu numbers kubanga emizimu buli muzimu gubaako ekoodi era yajja n'abalaga nga Sitaani bwafaanana bwe yali ajja wano eno kuyimba yajja nga ayambadde black red munda. Bwe yajja okuyimba teyayimba omulundi ogwasooka nga bamaze omuleeta ne bamwambulako ekyambalo ekyaki gawuni ya black n'asigala mu red ne bamuzaayo then ne bamukomyawo okuyimba. Kati nga tanaba kujja ng'emizimu bwe gijja bwe gitambula nga bwe gimakinga nga bwe
kati zino 5 zijja mu background ng'avaayo wano kujja okuyimba bakulaga 5 eziyitamu abantu. Era omugenyi omukulu yali awo, yali Pastor Bugembe Kukivulu. So kati wano nagenda ekyantiisa nga ndaba abantu abakaaba bava ene sayidi, kati kiringa nga bw'olaba ene guno kiga bw'olaba kino ekizimbe, naye nga abantu abakaaba baliwa emanju. Kati nye wano wolabanga ewali ekitangaala, leka enzikiza ey'amaanyi esayidi eri abakaaba gye bava. Naye zino 5 ekyantiisa nnyo, kuliko ebintu birabikanga leke balinganga abantu. Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Bw'oba ali mulamu nga omwoyo muwambe buwambi, tebagugatta n'omwoyo gw'omuntu yakola ki. Era eno wansi mu kinnya tolabayo, togendayo. Gwe jasi bakuteeka wali kukubonyaabonya, omubiri gubaera nga gutambula era nga guli wano gumuvinga. Kyova lwaki tuteeka okwegendeza ng'ekyaki. Olaba ng'abantu tugeze omuntu busooka okulaba ng'omuntu abadde malaaya, ng'ekifu mwena mubadde mumanyi omuntu muki ng'agenda we n'ayambala engoye ze z'oba malaaya neyeetunda. Omuntu oyo malaaya lwajja mu kyaki, Mukama n'amuyamba n'amukwatako n'akomyawo omwoyo mu ye, lwatandika okulaba nga buli kyabadde akola kibadde kiki kibi. Kubanga ye kati wano ono malaaya ye si yaliwo omwoyo. Kati lwaki bo baagala okugyawo omwoyo gw'omuntu? Kubanga omwoyo gw'omuntu tulaba bagamba mu Sitani mbuno tosobola okufuga omuntu ng'alina obuyinza. Bw'oba oyagala mufuga muggyeko obuyinza then omufuge. Kibaba bategeeza si obuyinza buno ng'obwa Pulezidenti Museveni oba obufuzi obwo. Kibaba bagamba nti okumukkiririzaamu n'okukiriza byayagala alina sooka okuggyako omwoyo, kubanga gwe guliko amagezi n'okutya, gwe guliko okwebuuza naye bino byenkola nga si biki, n'ekino nga sikitegeera. Kati wano oba tokyalina kola ki? Kati wano wansi bamala okuwamba ono omuntu, okuwamba kati nga nze we nali banteekamu eringanga ebanga ekomera, nga bwolaba ekomera erumu engaziko, ebeera lumu nga si nnene nnyo nnyo, eba esingako nga kana akaki akantu ako, naye tosobola kutuuka ku kisenge. Buli w'omuvi ng'ogenda okwateko nga wano kyo nga obanga alaba buli kaseera nga kikola ki, nga kyeyongera. Kati bakola wano wansi esobola okubeera nga bw'olaba kati bwetuyimiridde wano, kati tugeze omuddo nga si muddo naye emisumaali nga gy'olina okutambulirako. Kati obeera mu kifo ekimu nti oba togenda wala nnyo. Kati omwoyo gw'omuntu kimu kye namanya ddala ddala nnyo, omubiri gugenda okulumwa, omubiri gw'omuntu omwoyo gwe gusinga okuwulira obulumi okusinga omubiri, kubanga omwoyo ye muntu owa ddala ddala. Kati bo Sitani kyanoonya, tanoonya obduteyo, anoonya omwoyo gwo. Eno ebyuti agikozesa jasi buki okufuna ekisinga. Kati omwoyo guno we gubeera wano bo guno omuliro nga wolaba ennyanja y'omuliro. Lwaki kyobola lwaki omuntu bw'abanga bakamusabira aba ayagala okunywa amazzi, aba awulira ennyonta ng'emutta, kubanga wano teriwo mazzi.
oba owulira ngo buli kaseera owulira nga ali mu muliro naye nga toli muki toli muliro naye owulira ebbugumu ery'amaanyi nnyo. So kati waneno nga bati Katonda njagala nnyo mumanye Katonda alina amaanyi. Singa gino emizimu oba bino ebintu nga ebifaanana nga bisobola okujja ku nsi ne bikola nga bwe byagala, teri omuntu asobola okulama, kubanga birina amagezi ate birina amaanyi. Amaanyi gano amaanyi, Sitani alina amaanyi. Era omuntu agamba nga nti Sitani talina amaanyi musiru, omuntu agamba nga nti Sitani musiru, omanyirawo yaliko ekikyamu. Sitani mugezi era akozesa abantu abaki. Bwe oba onoomuwangula olina kubeera mu Yesu. Amin. Bw'oba onoomuwangula olina okuba n'omwoyo wa Mukama, omwoyo w'amagezi. Katonda alina amaanyi n'obuyinza obuwangula Sitani mu mpangula yonna. Bati wano wansi eno geyeena teri nga bw'olowooza mu mayindi yo mbu kati ennyanja y'omuliro eri awo, gw'olaba ekifaananyi awo, ennyanja y'omuliro, laba awo ndowooza ennyanja ng'eri awo ne Sitani ng'ali awo mu muliro. Nedda, egeyeena nsi namba, ensi ennene. Kyobala lwaki namanya mbuno, lwaki abantu bagenda eno okufuna mbu balowooza mbu wano ekibatwala wano wansi, balowooza abantu kubanga wano buli ekiriwo waliwo ne tekinologiya gwotalabangako. Kasooka ng'obaawo ntera nnyo ogamba mikwano gyange nze ffena tukozesa WhatsApp oba Facebook oba kiki, naye mbaweekizamu naye gamba waliyo abantu b'ogenda okugenda nga mikwano gye wabafuna oba ku Facebook oba WhatsApp. Buli wonoogenderako ku WhatsApp oba ku Facebook ogenda musangako woggulirawo essimu abaako. Abasinga obungi abamu tebabeera bantu. Osobola okuba ng'olina essimu yo, omuntu nakkubira naye nga owuli atakola ki, tayogera. N'owulira nga omuntu akubira ng'ekintu ekiri ewala, najjako wagwe n'omuggyako, naddamu n'akuba nga wayisewo ng'akabanga. Njagala babuuli buli kyolaba wano kikozesa tekinologiya wano wansi w'ekiri. Kyova lwaki bagendayo wansi wano, kampani ezo ez'amaanyi ezikola amasimu, ezikola ebintu masimu, motoka, biki, ngoye, bagenda nga okufuna tekinologiya, okufuna amaanyi. Balowooza Sitani alina amagezi amaki. Ndagala bagamba Katonda waffe mulamu era alina amagezi. N'amagezi Mukama agakola ki? Agagaba. So abooluganda abali wano tulina okufuba nnyo okulaba muno, fuba nnyo okulaba nga togenda muki mugeyeena. Kola buli kyonna ky'osobola okusigala ng'oli muki, ng'oli mulokole. Amin. Yes, Mukama abampeera omukisa. Mbadde ngambye Pastor Wandera nga njagala mpeeyo abantu 5 ng'abantu balina ebibuuzo bameka 5 ng'ogamba nze nina ekibuuzo kyange njagala ombuulireko kino ekibuuzo. Olwa tulinako omuzindalo omulala ng'omuntu basobola okumuwa n'abuuzaayo ekibuuzo. Njagala abantu bameka? Bantu 5. Amin. Owooluganda Mukama yebale kujjayo naye nze kyembuuza wavaayo otya? Mukama ffe yeebazibwe. Ango Patrick agenda babuulira nga bwe nakola ki, nga bwe yanfuna, nga bwe navaayo. Then ekirala
kale nze kyembuza nti kiri wano eno watifu nga wagenda ku fanero by mistake nga oli wakati mu bujulizi wano ku The Is Still Hope channel y'essuubi tinga naye nga buli wobeera ewaka ng'olowooza ku fanero kati nera ekyo ekintu yekisobola kuvaamu batya. Mukama waffe yeebazibwe. Ono abuuza ekibuuzo ekiki ekirungi ate n'ayogera n'amaki. Wagendayo omulundi gutya naye buli kaseera owulira ng'ekintu kikola ki kikugamba gendayo okole ki osabe. Kati naawo sister, ekintu ekyo si kintu buntu naye ogwo omuzimu gwe gukusikiriza okole ki ogende. Okuvaawo ekyo ekintu kijja kutwala gwe okukola ki okwewaayo okusalawo okugamba nti sigenda kuddamu genda muki mufaniro dene ekirala okukusabira. Amiina. Olina okufuna abasumba ne bakola ki ne bakusabira. Ogwo omuzimu okukola ki okuvaako naawe nga bw'osaba. Mukama waffe yeebazibwe. Kino kibeera kyakwekutulako buki bwekutuzi. Amiina. Bati kisobola okuvaawo. Neyanziza nange nkuyozaayoza okuwangula obusibu obwo wabula bwebadde oyogera nendogooza nnyo ku kya ssente ezo bwemba baba bazikuwadde oba omwalinga muzikozesa ne muwaayo ne muzigabira abantu awo kyabayamba kitya okubawangula? Sente ezo mwazikozesanga mutya okulaba nti mukole emirimu gyammwe? Mukama waffe yeebazibwe. Kati omuntu wajjamu ono nga mukwaya ng'aweereza Sitani nga bwe nali nze nja kugamba nze nga bwe nali nga bwe njija wano mwene ekyaki nembeera nammwe nembeera nga mbadde ku kwaya time etuuka nga nina okuvaawo sirina kubeera ate wano nina okuvaawo nga mbamanyi nga bwe mba ndi wano Simon alina okujja mu kyaki wembeera ndi okuwulira oba omulimu gwenkola okulaba omulimu gwenkola ki gwengutuusizza era nga yasobola okujja time yasooka yajjanga n'aŋŋamba mukyaki ze nasooka nga mugendamu ng'asobola okujja nga mbadde mu kyaki awo okumala ebbanga nayingira mu ministry n'aŋŋamba kiwedde kati ne bwovaawo kola fayino. Kati asobola okujja Sunday ng'emu n'ampa ssente. Kati ssente zo zibeera mpya azikuwa asokuwa ow'ebiri oba emitwalo 5 n'akugamba tezisula woosula nga tonnabazigaba toziteeka mu nsawo yo ate tebazigabako kyenji bo tonnabazigaba zirina okusula mu tooyi then ozijja mu tooyi olina making sure muno buli mukwano gwo nga memba wa shutimu olina omusigamu. Kati mbuno kikitegeeza abanga emisede abagikozesanga kati engeri gyembeera mukwano gwo nga tuli ba mukwano ondudde ng'okola ki ng'ondaba ne bwompa sifaayo okola ki kusaba kubanga mukwano gwange yakoze eki teeka buteesi muki negamba Mukama akuwa omuki kiwedde. Kati bwakuwa aba ali mu kukwambula muba muli mu kukola nti no exchange muyina kye muli mukola ki okuwanyisa era bwagaba sente ezo tadda mu kanisa agenda takola ki nesimu zammwe abadde abali mikwano gyasoba blockinga nga takyagala kuddamu bakola ki kubawuliza kuba omulimu abeera agukoze eki abeera agumaze. So kati bakozesa sente mukwaya because bakola ebintu bingi mukwaya but esente kikyo kibazikola ki kyobola lwaki abazigaba. So omuntu bw'abanga ali mwene church ng'aweereza Sitani tasobola okwambalira wano mu church kubanga si buli kaseera nti emizimu abeera naki
najo ayeeyambula n'ayambala. Kati ebifo byabwe ebisinga okubeera nga bibakolera nnyo okuterekamu emizimu n'okwambala, kubanga ebyo tubirabanga ebitalina nnyo ki Sitani tasobola. Kibeera ekinaabiro otoyi y'ekyaki oba ekinaabiro ky'ekkanisa. Tasobola kutereka wano mu kyaki eri gyayambalira era gyatereka. So kitegeeza n'omuntu akola mu toyi oteeka okuba nga olina omuki omwoyo wa Mukama. Buli ekiyitibwa eky'ekkanisa nga kya kyaki kiteeka okubaako okubeerawo kwani kwa Mukama. Amiina. Uganda Yesu yeebazibwe. Nze nina ekibuuzo kyembuuza nti wagezezaako tunyonyola nti abamu ku ba agenti ba Sitani nti asobola okujja n'awaanyisa obutebe kano n'akazza eno ate n'amala n'atuulako. Kati omusumba oyo aba teyamulabye mu nsi ey'omwoyo kubanga bagenda okujja ku kituuti nsuubira baba basabidde obuweereza okulaba nti nno service tekola ki tekyusibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Mukama akole ki yeebazibwe. But kyaki nyingi nnyo, si buli kyaki nti abantu wa Sitani bajja ne bagirwanyisa ne bagiwangula. Amiina. But omanyi mu nsi muno tewaliwo ekintu ekigezaako nga Sitani. Era omuntu wa Sitani tanyiiga bw'aba wa Sitani omutuufu afuba kulaba nga atuukiriza ekiki ekigendererwa kyo. Ne bw'amanya muno mu kyaki wano bamumu omuliro weeguli ajja naddamu n'akola ki n'agezaako. Kati saavisi musobola ogisabira era saavisi zibeera zakoze eki zasabiddwa nga n'omusumba bamukoze eki bamusabidde. But tekibagaana okukola ki okujja era bajja ne bakola ki ne bagezaako kyaki bwe baya amaanyi ne balema bwe banga nnafu basobola ogikozesa. So ffe ng'abaweereza b'ekyaki mayindera nnyo ga mikwano gyange nti atulise ekyaki ne bwebeera nfu abalala bonna nga bafunaye abaweereza b'ekyaki boke babeere mu buki mu butuukirivu, ebirala bijja kusoboka. So kati wadde osabidde abantu bano kati wali ekyaki ng'ezimu basobola okuleetawo omuntu ng'aweereza Sitani n'ababeeramu n'okuzibwa n'akola ki n'akuzibwa. Kati nga ye omulimu gwe ate si gwa kubawamba, omulimu gwe gwa kufuna abalala abakola ki ye yalina obafunira omwaganya abagaa kati gwe oyingidde kola omulimu gwo yabakola ki yabakonekitinga. Kiba lwaki baagala nnyo nnyo wajja mu kyaki okufuna abaana b'abapasita. Kibeera ekyo kimukolera nnyo 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 kuba omulimu aba agenda guggusa mangu. Kiba lwaki okufuna omwana wa pasita omu n'ofuna omwana wa pasita ddala n'omufuna omuwendo gubeera omunene. Era bw'ogamba Simon nafunye omwana w'omusumba agamba akusanyukira nnyo era n'akasente akuwaayo kaawo kubanga ogwo omulimu gubeera muki. Kati ne mu nnyumba ya pasita ogenda kukola ki kuyingirayo. Kati buli kantu akali mu kkanisa ogenda kakola ki leka abanga afunye ekkanisa. Kati even bano abagenda ku masomero omwana wa pasita okumufuna kabere ku ssomero. Bano ejendeeza nabali ku masomero okufuna omwana wa pasita oba ofunye yebeera nnungi ennene kubanga amasomero agamu bagazimbye ne gabeerawo ng'ekigendera kyabwe kyakufunirako baana babaki babasumba ate nga gamaanyi nnyo. So
kati yadde ekisavizi twagisabidde abooluganda yadde kiki twakikoze abantu basani bajja kukola ki bajja kujja bajja gezaako bati ekisinga okubeera byonna byonna ekirungi ti mukama bw'abeera mu kifo okubeerayo kwe nga weekuli sitaani ne bwakola atya. Amiina. Yes, ndoza katugende ku kirala. Omulala yuuyaawo. Oluganda mukama yeebazibwe. Nze mayikonsaanye eri nti nze ndi mwana wa ssomero. Ku ssomero gye nsomera batugambye like I'm one of the choir leaders mu church yaffe like it is oba njiyite fellowship ku ssomero twagisangayo bagituuma erinnya anakazo. Abaki? Anakazo. Kati anakazo eyo twasangayo abaana by the time we went there twasangayo abaana nga like bo bali bakisussa kankuyite kukisussa. Omwana asobola okujja ku kituuti naawe obujulizi naye nga yakakwata omuzindalo bw'ati atandikira mu nnimi naye praise God nakugamba praise God after praise God natandika boshekererererere nenagamba God helped me banaye nawe obujulizi like seriously ng'olabira ddala n'akaba n'amaziga Katonda yamuyambye yamusasulidde school fees. So kati batera okuletayo ba pastors ne bajja ne batuleadinga mu church on Sundays in the morning. Kati this we are going in form 6. So kati batugambye ku dedication yaffe bagenda tuletera ani Pastor Grace yagenda otusabira. And remember I'm a choir leader. So kati ndi mukubuuza how can I nyinza ntya okwewala kubanga tebasobola like me as a choir leader nyina okubalaga nti yes twaniriza omusumba kubanga I'm a choir leader, I'm a leader in the church mu ssomero mu fellowship ey'essomero. Yeah. So kati batugambye ku dedication bagenda tuletera omusumba Grace Pastor Bugembe bebamu ku basumba batero tutera ku church ye yatuwelcoming nga tuyingira form 5 gwe baleta ku ssomero. Then after regular ku welcome party yaffe ne batuletera abayimbi ne tuzina ffe. Yeah, njogera mazima batuletera abayimbi. Amina. Abayimbi ba King Saha, no not King Saha, yali Birangi Zex. Ne batuletera Karokasita yali nani? Alawibi ne Fik Fameka. Bayimbi baberayo ku ssomero bashiba basiba ku ssomero tubalaba ku ssomero buli kaseera. Like seriously kati ndi mukubabuza if you say that Pastor Grace muntu wa Sitani, yeah, and chankwatirayo I didn't know. I was like obanchite foolishness nti I was ignorant, yeah, nti nze nali ndowooza kuba when nakulira bagamba people speak in tongues abantu aba apostles bali waggulu moyo mutukuvu n'abakako they spoke in tongues. So nze nali manyi kya bulijjo it's natural people speak in tongues. So kati mbadde nsaba ompa bulemu. Mukama waffe yeebazibwe. Byonna mubiwulidde abooluganda. Amiina. So tekireeti mukwano gwange osobola okubakola ki okubadduka kubanga obakoze eki obategedde. Kati tulina obuzibu mbuno Gwesubega alina amasomero mangi olwaleero agamukiririzaamu era bodda musaidi yambalala eyo abo boya abafuna mutuuka mu ssomero fe tutambula amasomero nnyo bayizawe nnyo mutuuka mu ssomero ng'ennanga yagigula yaani n'emizindaalo gye mugenda okwogererako nga Gwesubega yabiyingira mu kaawo n'abikwatamu era nga buli lwakuna essomero lyamuwa n'olukusa
yateekawo n'omuntu we ajja n'alaga essomero abaana enjiri ebuulira waliwo aleeta projecta n'agiteekawo abaana ne balaba ki enjiri. So bw'obeera ng'oli mu obadde tomanyi era sigenda kunnenya sisita kugamba munnaye lwaki wagendayo, nedda, kubanga ewammwe maama wo bataatawo tagenda kuzimba essomero. Olina okulaba essomero, Mukama obusaba akuwa essomero lyosobola okukola ki lyogenda oba kati lyolimu naawe. Wabula wadde oli wa kwaya si yakutwala kuki ku ssomero. Era bw'okola ekituufu oli ku The Mukama tasobola kukola ki Channel y'essuubi okukuleka. Nze amagezi gensobola okukuwa ku lunaku Grace lwakola ki toyimba era ne mukwaya tojja. Amiina. Omanyi bagamba ekijja omanyi kinyaga biki bitono. Kati otegedde wanajjaawo mwenna alina obakola ki obbasabira. Mulina okuyola ku mafuta ga pooso kubanga oledde essomero lyamukola ki lyamuguliddewo munna akole ki ajje. So omanyi waliyo gye twagenda Ishaka ku university, Grace n'ategeka olukuŋŋaana, abaana ne bajja. Kati abaana bwe bajja Grace ngazze bwe bali bavaawo, wali abalala bajja ne bayera enfuufu bulungi ne bagitwala. Kwegamba wonna we bakoze eki bayimiridde nga bwe bakola mu busamize. Kati essomero eryo simanyi liri waneeka, liri e Mubende oba liri Kampala? Liri Kampala. Kati just in case they force you, nga baagala kuforcinga ng'okimanyi nti bajja kuforcinga, omuzadde wo bw'aba amanyi okuwandiika akuwandiikira ebbaluwa agambe omwana wange tajja kubeera mu kwaya ya Grace Lubega, egenda kwaniriza Grace. Waliyo ebintu by'olina okuyimirira ku magulu go n'ogamba kino sijja kikola, oba gwe n'osalawo ti sijja agendayo ku lunaku luno nga Grace waali ku ssomero, kubanga music agenda kusansana ku ssomero, bagenda kukuba ebidongo, ate bamale babaleetere bali bawambire ddala abawamba, ate n'ayongerako bano abayimbi b'ensi. Abo bagayi balina agaweta, olaba agaweta ku mikono. Kati bagenda kuyimba nga bona akola bwati omuzindalo nga emikono akola bwati, nawo kati gwe tomanyi lwaki alikola bwati. Kati agaweta ago gali mu kamera, spiritual camera, bwagisikaninga bwati ng'alaba ani omulokole ani atali mulokole. Omulokole abeera ng'ayambadde olugoye lwa white bulungi kubanga oli mutuukirivu. Bano abatali balokole babeera nga bali naked, bali bwereere. Kati tajja ku tageti ng'ono ali bwereere kubanga ono agenda mu geyeena. Bo tageti yaabwe y'okunoonya abantu bakola ki abagenda mu ggulu babatwale mu geyeena, balina okufuna buli muntu yenna nga bwe kisoboka. Haleluya. Era ekigambo kye kiba kikugamba mu Revelation oba mu kubiikulirwa 12:12 nti rejoice ye heavens and ye that dwell in them, but woe unto the earth and the inhabitants of the sea, for the devil has come upon you with great anger, knowing his time is over. Tekibasanze teggulu lijaguze n'abo abalibeeramu, naye kisanze ensi n'abo ababeera mu nnyanja, kubanga Setaani aze n'obusungu obungi, akimanyi nti etayimu ye eweddeko, obudde bwe buweddeko. Kati Setaani agezaako kyasobola ng'akozesa abantu abo okubeera ng'awamba. Kati essomero libeera nga lina captive audience. Grace bw'ajja nga babafuusinga, bwe baleeta bano babasaha baani abo, kati olina okwewala gwomaze okumanya eyo kwaya tojingiramu. Bwe baliri ya boarding tokola ki tobiyingiramu, tobeerayo.
Haleluya. Mukama yebazibwe. Ndowooza abazadde abali wano muwulira kigenda mu maaso. Kitegeeza mbuno tosindika busindisi mwana kuki ku ssomero kubanga bafunye sente za school fees. Olina n'okutwala obudde obusaba Mukama akuwa eki essomero ettuufu omwana wanaafunira emirembe. Mukama waffe yeebazibwe. Deni bw'omutwalayo tomulekayo bulesi kubanga wawulidde mbuno balina n'okusaba nolowooza nti ebintu bikoze eki. Abantu bano balina amasomero ag'amaanyi kambabuulire. Bwe gaba malwaliro balina amalwaliro agaki ag'amaanyi ddala. Wendandika okumenyera nenkubuulira sobola n'okwewuunya neweebuuza kati nza n'okwebuuza tunajjanjabirwawa. But ekisinga okuba ekikulu mu byonna kye nategeera kiri kintu kimu. Tulina kubeera mu Yesu munda. Nti bano abantu tetugenda kubadduka. Waliwo ebimu nga tetugenda bibakola ki? Tetugenda kubadduka. Togenda zimba ssomero. Bajja ddizimba likole ki? Libeerewo. Omwana we aligendemu alisomereko ate amaleko aveewo nga tewali muzimu gumugenzeeko. Naye kino kirina kutwala gwe okuteekateeka omwana w'omuzadde naawe okubeera nga naawe oli careful. Totwala butwazi kubanga wawulidde nti erisomero liyisa okufa obufi. Mwana bw'agendayo amagezi gakola ki? Gajja buzzi. So njagala okubagambako kino waneeno. Olaba wali essomero sijja waliwo omuntu eyafa yali nannyini masomero ebiseera ebyo emabega. Bwe yamala okufa yali yakola essomero mu ssomero nga yazaala abaana mu baana baaki mawulire mwagalaba. Era amasomero g'amaanyi nnyo mu Uganda. Mwana bw'omugamba bw'owulira nti omwana asomera ku eri essomero ogamba bannange but lino essomero ag'amasomero nannyini waago yali Debo Washipa kati yafa ye. Bwe yamala okufa abaana bajja banja be yali azaddemu kubanga endagaano yali nti talina kwebaka ku mwana ali bwerwa atali mu ssomero. Kati amaanyi gaga amasomero gali mu musaayi gw'abawala abali virgin. Bwe yeebakako ono omuwala ali virgin omusaayi ogumuvaamu aba awaayo ki? Saddaaka. Kati ne bana abaana abazaalibwa oba kuba kati abo bwe mwalaba abaali balina abaana mwalaba abaana abayitirivu. Abo baali batono nnyo okusinga bano abajjangamu embuto be baali abaki kubanga buli musaayi mu muwala ono gwayiwa aba amaze okuwaayo ki? Saddaaka. Kati ate endagaano tefa. Walina okubaawo agikola ki? Agisikira agino gitambuza amasomero sigala nga gaki. So kati munyabo basse baali wano omwana tosindikayo buki musindisi. So kanfuna omu yekayeka aliwa. Nze mbadde mbuuza ennyimba za Grace Lubega nazo tuzeewalire ddala ekirala. Yes. Ekirala kyembuuza njagala kuntangazaamu ku basumba abalala bayinza obeereyo kubanga ffe abamu twali tulowooza enjiri gye babuulira nga tulabanga enjiri eya Yesu Kristo ate nga bali ku mulamwa mulala nnyo. Kati nyinza okubusima tukwa Grace Lubega ate nengwa mulala ate nga asinga ku Grace Lubega. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kati ne bwe nyimirano ne bwe nkubulira abasumba bonna abasinza Sitani enkya waliyo omulala agenda okola ki? Okujja. Kati ekikulu kiri ekintu kimu. Bw'oba wakkiriza Yesu n'olokoka n'omukiza okubeera omuki yakuwa n'omusumba wo n'ekkanisa yo. Kati kino ekiseera kino oba bino by'owulira bikuyamba kutegeera muno nina okubaako wenkola ki? Wembeera ewaka. Katonda ng'agenda kuwa ekyamagero oba Mukama ng'ayagala okutwala mu deliverance ki abantu batamba ne bagenda mu kyakyo basabira but ogendayo ku lwaki? Ddala gwe weetutte kubanga wawuliddeyo ekyamagero wagenze wawulidde omwoyo wa Mukama ng'akola ki? Kati ebiseera ebisinga ffe tetwebuuza ku mwoyo waki
wa Mukama. Yesu ffe tukola ebyaki ebyaffe bitwagala. Kyobula twekanga nnyo nga tugenze machacha amafu n'otomera eno n'ogivaamu n'obuukayo n'ogenda mu ndala, naye ng'ekituufu ekiriwo olina ekkanisa yo olina n'omuki n'omusumbawo. Naye kati obuzibu bw'olina ono omusumba bwe mulaba nga nekyaki ogiraba teyina amaki amaanyi. Buli bw'otuuka ku eyo siteegi ey'okulaba ekkanisa yo nga teyina amaki, mbanyambo waliwo etandisa okukusika. Mukama amanyi alina ensonga lwaki yanteeka mu Deliverance Church, yaki yanteeka wansi wa Pastor Wandera, lwaki ye muki ye musumba wange. Kati kitegeeza kubikwatagana n'obuweereza bwonna obw'ekyaki endala. Engeri gyali mukwano gwange tulina okusheyalingamu ku bintu ebimu ebyaki ebinkwatako oba ebyamakyaki amaki amalala. Omusumba bwaba mulungi nga musumba mutuufu, nojja ono n'obuuza pastori n'omugaba musumba, mpulira nti waliwo mpulira nga njagala gendako mwere kyaki nkole ki, bansabireko ompa magezi ki. Bwana musumba mulungi ajja kugamba nti munnaye waliwo kyempulirayo nga kino, oba ajja kugamba nti terina buzibu ekyaki osobola okukola ki, osobola okugenda. Naye gwe ebibyo obikola nga wokola ki bw'oyagala. Kati omuntu yenna atalina ewaka abeera ku street. Atalina ewaka abeerawa era wabeera ku street tabaako ne waasula ewatuufu, wasange wali akafoofofo wakola ki, wagwa kubanga talina ki. So kati owanga oli mulokole, Mukama yakuwa n'ewaka, n'akuwa n'abazadde bo, n'akuwa ne baganda bo. Mukama waffe yeebazibwe. So kati ebintu ebimu ng'ekyaki nga gwesulibwa osobola okwewala abantu abo banabbi b'obulimba bw'obanga wakkiriza Yesu okubeera omuki, kubanga Mukama wano ne wano Mukama asobola okusangawo n'akolera ekyamagero. Mukama abampeera omukisa. Haleluya. Enyimba tujja byogerako. Mukama fe yeebazibwe. Gwesulibega bw'abanga ayimba ng'asinza Sitani asobola okuweereza Mukama. N'otegeramu noono omuntu musamize, naye kati ate nga ye musinza alinayo akayimba akokukola ki, obuyimba bwe obw'okusinza. Kati ye Mukama waffe Yesu agamba nti ba Yesu bangi abagenda okukola ki. Kati togenda tegeera akuyimbira ku Yesu ki, ayimba Yesu kyoyo, kubanga bw'owuliramu Mukama n'abakama bangi, ba Mukama bangi nnyo, ne ba Yesu baki bangi. Kakikwetagisa kusalawo ng'omuntu n'ogamba naye bannaye omuntu ono aweereza Sitaani, abeera ate kati nga yakyuse ddi, kati ng'ate aweereza ne Mukama. Bw'aba akola bino ebintu ebifaana bwe biti ne bukeera ku macyanga, kati ate aweereza ani? Aweereza Yesu. Simuwuliranko nti yavaamu mubiri bye yali akola ki. Ennyimba ezimu oteeka ozisalirako ddala. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe, olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com.